njagala okulamusa ku bakabona bonna mu ggwanga abatabiriza ab'amasinzizo mwenna abasobodde okugenda mu ssinzizo ne musinza bakabona ne bannabbona n'abakkiriza mwenna abeewaayo okulabika nti musobola buli lwa mukaaga okufiirwa obudde ne mugenda ne musinza. Njagala kusiima mutabani wange Zaamunyu ali wano maama wamulabyeko namba dota Zaamunyu waali yimirirako olabe wama yimirirako Zaamunyu si oyo mbadde nga nti tomumanyi oyo Zaamunyu omuto omuzanyi wa firimu gwe mumanyi gwe bayita Zaamunyu oyo mutabani we. Basebo ne banyabo mutumwaniriza ne ttiimu yonna gy'akola nayo. Omwana oyo muto naye wa buwangwa na nnono ye muntu eyasinga okuyimbira ebbanga ddene nga tasiriseemu essaawa 75 mu Africa n'awangula awaadi eyo. Musajja w'amaanyi, musajja wa kitiibwa. Kirabika nti ekitone kya kitaawe ne bajjajjaabe yajja akikola ki akigoberera, wabula ye enjawulo ye wa buwangwa na nnono. Ye wa buwangwa na nnono era ajja kujja wano ababuuzeeko akaseera bwe kanaaba katuuse ate mumubuuze naye bye wayimbira ebbanga eddene babiyita hip hop tuyimbiremu tulabe byali bitya. Abasebo ne banyabo lwaki nyimiriza omwana mulenzi oyo muwala wange Balongo ettiimu yeeyo yagenda developing abantu abo ne babeerawo. Abasebo ne banyabo nsanyuse nnyo okubalaba naye olunaku olwaleero twalaba abantu wiiki ewedde nga bo bagenze ne banyeenya amatabi naye amatabi banyeenya gaki yansansa. Kakati ate ffe mu Luganda eryo tiriba ttabi. Ettabi gabeera ga ffene na ga miyembe n'ovakedo tibasobola gasitula gatwala mu ekereziya baatwalayo nsansa kubanga ensansa ziva ku muti gwe bayita lukoma nantawetwa n'ejjembe lye bayita lukoma erikuuma ndawula n'ejjembe liyitibwa namuzinda erikuuma ndawula. Kakati jjajja lukoma oyo bwe bamutwala mu ekereziya bwe bamala nga bamuteeka ebweru ng'omututte olwo olusansa lugenda kumalayo omwaka mulamba gwe bala kuva ku wiiki era bw'oluzzaayo luteeka mu mulyango emizimu gyonna ne gikuŋŋaanira okwo. Emizimu bwe gimala okuŋŋaanirako omwaka mulamba bwe guggwako kye bakola n'ozitwala bateekawo ebbaati ebweru mwekerezea toluyingiza kubanga emizimu mingi. Kati ebbaati eri ebweru ne bookya ne bamala okwokya ne baddamu ne bakusaza mu bwongo. Abakatuliki babasaza mu bwongo buli mwaka kubanga baategeera nti obwongo bw'omuddugavu tibusobola kusaanawo mulundi gutya gumu. Kati buli mwaka bamekinga shuwa nga babusazizzaamu obeere mugwagwa obeere musirusiru nga bakozesa ba ejenti baabwe be bayita ba faatha yekka yasiiga evvu yoyo yekka gwe baateekateeka okubba bannayuganda n'okubasaanyaawo abaddugavu n'okubasiruwaza era faatha ejenti wa muzungu okusiruwaza. Era mu bwa ejenti bwe mu bwambega bwe bamutuma kubanga gavumenti bwe kutuma ku bwambega n'obega munno naye kuteekako munno ne munno ne muteekako munno bw'oba tokyagikolera ng'ekutta. Kakati nabo bwe bali bassebo ne bannyabo bwe baba nga tibakyakolera bazungu bali tibabakkiriza kuwasa tibabakkiriza kuzaala olw'obutabba bya bugagga bwabwe era babeera ba agenti nga be bambega abatubega nabo bamala bwe bafa ne babaziika ku ekereziya. Era buli faatha ayina eggumba ly'omufu ery'omusajja gwe bayita Peetero musika wa Peetero. Kakati eyo sappule gye bambala bagonzaamu mu magumba gali gye babaziika bakolamu sappule egy'olaba bambadde. Kakati ekitambiro kya mmisa ekitambo ne kisobola okubalinnya ne baliiramu omubiri gwa Yesu ne banyweramu n'omusaayi gwe.
kati omanye obuzibu bw'olina ku bakitaaba abeefuula abakatuliki, omanye obuzibu bw'olina ku bakulembeze bo abeefuula abakatuliki, omanye obuzibu bw'olina obuli ewammwe ku muntu azunga ne gusappule. Bassebo ne bannyabo, lwaki mwetikka omusaalaba ogutali gwammwe? Bwe twamaze ekitundu ekyokunyeenya amatabi kye baakoze ne baddamu ne bakwata omusaalaba kwe baakomerera Yesu nga n'akafaananyi bakataddeko, bettira omuntu waabwe, kabona waabwe, jjajja waabwe, baamwettira ne bamukubamu emisumaali n'ogumu ne bagubba. Kakati nasanze abaddugavu ba wano eggulo nabadde wa jjajja Katosi nga beetisse omusaalaba, ng'omusaalaba ogwo abalala nabasanze Kisoga, abalala nabasanze Mukonaawo, naye nga gubamenya kyokka nga beetisse omusaalaba gw'ekibi bajjajjaabwe kye bataakola. Obulumi ne mpulira obulumi ne ngamba driver wange nzija mu mmotoka ndabe kiki kino ng'omulambo gwa Yesu guli kuli gulaga gubamenya. Bajjajja gw'osobola okwetikka ekibi kyange nga nakikola Sengakula Nnama bw'abaano bano neetikkirako? Osobola? Waliwo eyeetikka ekibi kya lubaale wa munne? Bassebo mbasaba mwetikka emisaalaba gyammwe nga muddayo mu mayumba gammwe. Omusaalaba gwa Yesu toyina wadde yeefaananyiriza omuddugavu, toyina wadde yeefaananyiriza Omufirika, wadde eggwanga lye bayita Africa oba amawanga g'olukalu lw'abaddugavu tikuli yatta Yesu. Bassebo ne bannyabo, mujje agasappule mu bulago, mwewale amasinzizo ago gabatulugunyizza nnyo, naye obusiru bw'Abannayuganda ne bw'obannyonnyola tibawulira. Kale ekibi ekisikira ekyo kye beetisse olunaku lw'eggulu, ekikolimo kikyatugenderako era bamaze ne bakikolera ne saddaaka. Saddaaka eyasoose olwajjo lwe lunaku lwe baalidde embizzi. Eyo saddaaka eyasoose, kyokka ng'embizzi mukimanyi nti nawano mu ssabo nawali mu luggya teyingira. Nze ne bweba ya neiba neesalawa neefa kubanga ffe situkkaanya naki na mbizzi. Kakati eyo saddaaka eyasoose nga bakolera ekibi ekisikira ekyo, bwe baavuddeyo buli mukatuliki eyasiiba ennyama yasiibulukidde ku mbizzi. Era bwe muba bazadde nga mwagulidde abaana ennyama ate olunaku olukulu, ku lunaku olukulu nkwegayiridde genda mu katale oguleyo ebinyeebwa byo osekule ebyo kubanga bya jjajja ndawula. Lya ku bibala, ennyama tolya kubanga Katonda owaffe mulamu. Omulembe omuganda gwe boogeddeko gwe gw'omuganda okugatta n'emyoyo gyo. Gw'olina emyoyo, olina omuzimu, olina omusambwa, olina abalongo, olina amayembe. Abo be bajjajja abakugayidinga. Amayembe ge gayambako ebyo byotasobola kweyamba na mikono gyo. Era ejjembe ly'akasajja bwe likulinnya gwe omusajja ng'ozaala. Era ataliiko jjembe ly'akasajja yo yatomerwa endiga. Ekituufu ensonga eyaffe ya mazima yaki? Kakati mmwe bwe muba mulina bye mwagala okuwulira si bye tugenda okubagamba. Omulimu ogwaffe si gwa kuzimba masinzizo, si gwa kukuŋŋaanya abantu. Omulimu ogwaffe gwa kwogera mu mulembe omuganda, mu mulembe omutinzi kyusa nsi. Omulimu ogwaffe gwa kwogera okukyusa ensi. Kubanga ekyokulabirako bassebo ne bannyabo, ffe situtya kufa kubanga egituli ku mitwe mizimu gyakola ki? Era bagamba nti bafuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno ne badda mu bw'omwoyo. Ekitegeeza buli ayagala okutuuka mu mulembe ogw'okwesiima ayina okufa. Wabula kye tusaba Katonda abantu baffe nga batuusizza. Totta muntu, tokolimira muntu, toyogerera muntu bubi, tologa muntu. Wabula gy'ogenda okuloga n'eddagala erivumula gye liri. Gy'ogenda okukolimira omuntu naawe ebyo by'oyagala bikola ki?
gyebiri. Muleke omuntu ng'atuuse ti ng'ensiko bw'eyekyoluyiira mu biseera ebyekyeya ne lusaanawo, leka nabinene aferulwe nga siggwe omukozi eki. Era tuvumirira abantu abo bonna abagezaako okutta abantu nga babattira bwereere. Bantu ba Katonda bweza. Naye okufa ki? Teeka. Mu tteeka ly'omutonzi mulimu ekigambo kufa nti oyina okufuulwa. Nga bwe wali ku mugongo gwa kitaawo, nga bwe wali mu lubuto lwa nnyoko, era nga bw'oli ku nsi oyina kuyita mu mitendera esatu. Emitendera egyo oddemu osange Tonda Namugereka, embuyaga ezikunta nga be baali abantu baffe, weegatte ku muganda gw'emyoyo, oddemu otuule ku mutwe gwa Zaamunnyu, azaale omwana amubbulemu erinnya Zaamunnyu, akole ebya Zaamunnyu bye yakola mu mulembe omululumbo. Kati ojja ng'olaba Jjumba Lubo Waligaweesa ng'ayogera ebigambo, naye nga si gwe mulembe guno ogw'abasirusiru n'oga nti Jjumba ono omwoyo ogwamutwewulwamu mwoyo mukadde, baamubbula mu mwoyo ogw'omulembe omululumbo, oba baamubbula mu mwoyo ogw'omulembe omuganda, oba baamubbula mu mwoyo ogw'omulembe omuberusi, kubanga ebintu byayogera bikadde ate nga takutte kitabo. Kubanga taata wange Ssennyonga Mugerwa bwe yagibeera ne maama wange Nakamaanya Namakula baatuula omwoyo oguntuddemu ogw'omusajja omukulu Kaasamitala ne bagwambaza ennyama, Kaasamitala n'abbululwa obujja, ne bantuuma erinnya Jjumba olinannyini kujjumbira nsonga, ne bantuuma erinnya Aligaweesa nti aliweesa amafumu y'aligatabaaza. Okay? Tugende maaso. Kaakati bassebo ne bannyabo, gwalowooza okufa ebyabbira mupango si byebyo. Olina okuwangaala emyaka 9 ku 8 ng'okola, era bw'ojja mu nnyumba eno ky'osooka okusabamu bwe bulamu n'obuwangaazi, kubanga ennyumba eno erimu kabaka bulamu. Erimu kabaka ki? Bulamu. Era kye bakugambye nti omulembe omuganda ogutaliiko kkomo okwetooloola ensi na bulamu. Temwakiwulidde mu kitundu? Okwetooloola ensi na bulamu. Kati gwali Mwankole puliizi oli Muganda, ali e Busoga oli Muganda, ali e Bungereza oli Muganda, kubanga Katonda wano we yategekera emirembe. Ku lusozi Mirinze we yalindira ensi eno mu jjaluliro owali eggi eryeyalulamu ebiramu ebikola endyo 5 mu bisenge by'ejja eryo, mu nsi ng'ekyali kizikiza, kubanga munda w'eggi wabeerayo ettaala, wabeerayo kizikiza. Mu nsi ng'ekyali kizikiza yayalulamu endyo 5, yayalulamu olulyo lw'ebimera ng'olwo lukulemberwa mpindi, n'ayawulamu olulyo lw'ebiwuka ng'olwo lukulemberwa nseenene, n'ayawulamu olulyo lw'ebisolo ng'olwo lukulemberwa njovu, n'ayawulamu olulyo lw'ebyewalula ng'olwo lukulemberwa mamba, n'ayawulamu olulyo lw'ebinyonyi nga lukulemberwa ennyonyi muzinge. Ezo ze ndyo 5 ezivaamu ebika by'Abaganda 52 Ssaabasajja Kabaka byafuga, nti Ssaabasajja Kabaka y'oyo abaka obubaka okuva ewa Tonda Namugereka. Obubaka ne bukka ku ye, bwe bumala okukka ku ye ne bukka ku Wakasolya owange Jjajja Mugema, bwe bumala okukka ku Jjajja Mugema owa Kasolya ne bukka ku w'Essiga ye Jjumba Ebunjakko, ne bukka ku w'Omutuba ye Jjajja wange Kaasamitala, ne bukka ku w'Olunyiriri Jjajja wange Aligaweesa, ne bukka mu nju ya kitange, mu nnyumba maama ne taata omwoyo ne bagwambaza ennyama mu kisenge omusengekerwa omuntu. Muntegedde bulungi? Tibyetaaga Bayibuli, tibyetaaga Kurani, tibikwetaaga kulamuwaaka kwetooloola nnyo nti ate omusambwa kye ki, wabula omusambwa gwe gwasangwa mu nsi eno, gwe mwoyo gw'omusambuzi, ejjembe gemaanya amayambi agayamba ku ebyo byotasobola kweyamba. Omuzimu muzibuzimu bantu oguzza emizimu gwe okubeera n'emizi okufuna eddoboozi lino eryogera.
abalongo be balongoosa kwebyo byotasobola kulongoosa na mikono gyo. Kakati bwe tugatta emyoyo egyo n'ofuna empagi 5 ey'olujja, eyo muva, ey'olunyiriri, ey'essiga, ey'omutuba n'akasolya. Bwe bimala okutungibwa bwe bityo ne bidda mu bbanga mu ssaalaaliro ly'emyoyo ne tuluyita olubaale. Nti olwo lwe lubeerera mu luzungu ky'oyita universe. Omuntu bw'abeera musamize abeera atuddeko amaanyi ag'ensi n'amaanyi ag'eggulu. Kyekivaako okumugulumiza yayogera nti enkuba egenda kutonnya, kati enkuba tegenda kutonnya. Yakugamba ogenda kufa, kati ogenda kuwona. Omuzungu bwe yategeera ne bakola ebifo bye bayita archives bye bakuumiramu abantu b'obujjajja okutambulira tekinologi akola ensi. Demokrasi yoyo yekka okulekera abantu obwetwaze ng'obubawadde mu nnono muwuzi ne mu lukoba okwekulembera nga Mukama Katonda bwe yabakola ki? Okusinza nga Mukama Katonda bwe yabatonda. Okutegeera obwakatonda bwabwe nga bayitira ddala mu birooto, mu bubaka, mu kwolesebwa, kubanga Katonda akyayogera. Ayogera nammwe buli lunaku ojja noga nti naloose. Kakati bwe baatuggyako demokrasiya ne bagamba tofukamira ku jjinja, ne bagamba tofukamira ku kiti, ne bagamba togenda kusinza ku luzzi. Bwe baatuggyako demokrasiya ne baatuleetera ekisaalaba ekyabadde kimenya abantu eggulo, ekisaalaba ekitalina puroguramu kye baatakolera wano nga kiriko n'omulambo gwe beetikkirako ogwa Yesu ogutali gwa nsi yaabwe. Tugende maaso. Kakati kyekibi, eggwanga liri mu kibi, era bw'obeera wano ng'ofukamidde ng'osaba saba, kubanga abakulembeze bonna be baatuwa bawagira amadiini okwongera okutufuga nga tuli bambula. Abakulembeze bonna be tulina mu buli kitongole kyonna ky'olaba, buli gwe bawa ejjinja ogenda okwebaza agenda mu ekereziya. Ne bw'aba Katumba Wamala bw'aba agenda okwebaza amayinja lubo wagamuwadde n'amuwonya n'amasasi eyamuyisa mu lutalo, bw'agenda okwebaza agenda mu ekereziya. Ewa lubo wagendayo kiro. Ne bw'aba pulezidenti w'eggwanga ogenda okwebaza abachwezi abaamuwa obukulembeze obwo, agenda wa? Mu ekereziya. N'Ekyagulanyi gwe twalirowoozeza nti agenda tununula, ogenda okulaba ng'obufuzi bw'amatwale bumututte ng'era akulubbeese mpaka mu ekereziya bamugatte ne Babi ng'abikka obwakatonda bwe. Bantu ba Katonda bweza, kituufu tukimanyi nti abakulembeze bamanye ennono, era tukimanyi nti bamanyi okusamira, kubanga teri mukulembeze oba member wa parliament oba minister teri atagenda mu ssabo. Atagenda mu ssabo awanike omukono, bw'alemwa erya wano agende Nigeria kubanga alina obusobozi. Bw'alemwa erya wano agende Tanzania kubanga alina obusobozi. Kati abakulembeze nga banaakola eddembe bakwate emiramula, kubanga Bayibuli eyogera ku Bakolinso, eyogera ku Bafalisaayo, eyogera ku Galatiya, teyogera ku baddugavu. Bakwate omulamula tutegere nti bagenda tulamuza ddembe. Naye nga tebannakwata miramula mu paalamenti ya wano 0.0 equals 0. Bonna bakyakolerera kutussa mu buwambe, wabula nze Jumba neenunula ne bwe nfiira wano. Neenunula munnaddiini ne bw'ompa akawumbi ne bw'oleeta obuwumbi 10 ng'oga nti Jumba toddangamu okutwogerako nti tuli bakafiiri. Era tutaddewo influence nga tuyita mu bannamawulire bano, nga tuyita mu social media zino okunnyonnyola abantu nti okusamira ly'eddembe, kubanga ekigambo okusamira kitegeeza kwagala. Bantu ba Katonda bweza, kati ekkanisa zikyuse ziyigiriza mu buwangwa naki? Bujinga avaana kati banayiru baalewa ddala. Timumulaba? Va mu busibe twamuvuba mu kkanisa, kati aga nti emizimu gyegye gy'abajjajja baffe.
ffe tusinza katonda omuddugavu kubanga buli katonda yenna ava mu baddugavu. Timubalaba ku social media. Bassebo ne banyabo mugule smartphone, mwongere okulaba amawulire, mulaikinge, musale amagezi okulabika nga mumanya ebifa mu nsi. Ensi eri global ku foni yo, ku smartphone. Buli kyoyagala mwekiri wadde n'obulimba mwebuli, naye ebintu bingi by'osobola okumanya nga tekisobodde gendawa kubanga ogenda kweggalira mu kisenge owulire enjiri eno. Gamba munno nti enjiri ya Ssaabakabona olwalire kukyusiza. Kubanga enjiri ya bulumi. Olwaleero njigiriza ku bulumi obuli ku bantu abagenze mu ekereziya. Kubanga abaana abo ab'ekatosi, abasajja b'ekatosi, ab'e Masaka, ab'e Rubaga, be bantu betulowooza nti Katonda abasitudde, naye buli mugagga yenna gw'olaba genda onoonye emaali ya Waswabbanga. Gwe ow'emukono genda oginoonye. Genda onoonye emaali ya Waswabbanga. Genda onoonye emaali ya Ssembuule. Genda oginoonye olabe. Kati genda onoonye emaali y'omusajja gwe bayita Kasirye Eggwanga. Genda oginoonye olabe. Buli jena afa, buli mukulu afa, buli bishop afa, buli father. Ebibye bisaanawo kubanga omuzimu gubikyusa ne gubiddiza mu abategedde. Otegedde? Bali mu nsi babonaabona, emizimu gyabwe gidaaga, emagombe gye bali kubanga ebintu byonna bye baleka abaana babitunze. Siewaawo. Bali eyo emagombe badaagana, obuyinza bwe baalina nga batta n'abantu babitunze. Siewaawo. Kakati bwe kiba bwe kityo nga tubireka ku nsi, omuzadde eyaleese abaana wanika omukono nga gugandinze abaana bange nazze nabo olw'omukaaga guno okusinza. Wanika omukono. Eyo y'ensonga yokka egenda okubayamba nga musitudde abaana bammwe bano abato okubayigiriza obwakatonda bwabwe. Abaana bakule nga bategedde okuteekako akabaani. Omwana akule nga ne ku ssomero gy'asomera ategedde nti omusaalaba gwe bamutikka si mutuufu. Atuule amugaye sijja genda mu kkubo lya musaalaba. Bamukube embooka akomewawo abo omuzadde obakyusa essomero. Omugaye nti nabajjeeko abaana bange kubatwala mu kasirusiru ako ka Yesu akalinga ekikongoliro akatayina makulu. Nababajjeeko sigenda kubawa school fees kubanga nze sisaba Yesu, nsaba lubaala okufuna school fees kukuleeta wano abaana. Mulekeraawo okusomesa abaana baffe Yesu. Yesu talina makulu bagende bamusomese mu nsi yaabwe. Bantu ba Katonda bweza. Kati gwe kyoga nti nze jjajja nazze, nze jjajja lubaale mutegedde, nze jjajja nkoze ebintu bingi ng'abaana bo tibamanyi, ng'okyakweka abaana ate nga tugaye nti okufa tteeka. Oli mu kwerimba. Oli mu kwerimba nnyabo. Oli mu kwerimba ssebo. Omuntu atagenda mu Lwamukaaga kusinza. Kambalage. Tuyina jjajjaffe kitaka kya Nawansi. Oyo jjajja kitaka. Mu Bwakinene omulongo yazaalwa ne Kabaka Ndawula. Jjajja kitaka kya Nawansi mu abasamizi abalaba mubikka ekiswa. Jjajja kitaka kya Nawansi oyo era mulimu ne Kabaka bamuyita Namunswa, abasoga bamweta Waibango. Mukiragadde bulungi? Nenkubakuba ku bbango, ebbango linnemedde emabega. Bantu ba Katonda bweza. Kakati bw'amala okuvaayo n'ayingira mu nnyumba ne baga nti kinene nnyumba, kinene batenda, kinene kyawanga Walumbe. N'atandika okubasomba. Abasoga bamweta Walumbe. N'atandika okubakola ki? Okubasomba. Abasomba atya Walumbe? Mu nju omwo mwajjajja kinene batenda, mu nnyumba abantu bonna bafudde, amalaalo gali eyo mu bimwanyi. Bantu ba Katonda bweza. Kakati Walumbe oyo n'ava mu bwa Walumbe n'akuumwa bamweyana.
jjajjaffe omulalu n'alyoka alinnyalinnya n'ajja mu nnyumba eno mwe tutudde ey'akabaka bulamu ey'asse wamala eyamalirwamu ebyensi n'eggulu n'ajja n'ayimirira n'obutonzi kye kisenge ekyo. Kakati gwe bw'oba wasamira amayembe nga gali mu bwakinene oliko amaanyi g'ekizikiza. Beba abasamize boolaba bakwatira abakazi mu ssabo, beba abasamize boolaba abatanaaba, beba abasamize boolaba abanaku, beba abasamize boolaba mu bubuga obukadde, beba abasamize boolaba abambululira abantu mu masaŋŋanzira, abatambula nga batiisatiisa, beba abasamize boolaba ababbye ssente z'abaana eziri ebuwalabu. Bakyali mu maanyi ag'ekizikiza, tibalina maanyi ga Bwakatonda ag'obwerufu agajjajjaffe Mukasa. Lubaalo olina omukola mitendera emeka n'omujja mu kizikiza n'atuuka mu ndabika nga bw'olaba ndabika bubi. Bantu ba Katonda bweza kati osanga omusamize nga ne bw'omutunulako toyagala kulya n'amannyo tasobola gasenya. Mindi yali kwata lyonna yali okya omutunulako n'okoma kuli. Kati oyo ye musamize yeegomba omulokole. Omulokole yabeera n'akataayi ke kamu n'akakooti kamu n'akapale kamu naye buli lwava ku kkubo ng'addayo abissa mu bbaafu ayoza. Ng'akola ki? Buli w'omusanga omusanga simaati mu bukooti buno bw'emitwalo 4 n'akakooti omusanga ali simaati gwe n'omulaba naye nga n'ekyokulya 0.0 abalokole abo be mulaba bali bubi nnyo kubanga Mukama Katonda yabakolimira. Bantu ba Katonda bweza kakati ne basabisa abantu morning hour evening glory bwe basolooza lunch hour overnight basomesa abantu buli kiseera okubakwata obwongo n'obbasiruwaza bwe babakama ne Lubaale yenna bwanyiiga. Jangu wano lwa 6 tutandika okusaba essaawa 6 ssaawa 8 ne tudda eka. Ssaawa 8 ne tudda wa? Eka. Ne tuddayo ne tukola kubanga enjiri eyo Kabona Ndugu agiyigiriza nti ataakole n'okulya taakole ki? Si bwe kiri? Ofune ekigali ky'onooteeka mu kibbo, ofune amakula, oddeyo okole. Ffe tukuŋŋaana olunaku lumu lwa 6 nga tukubiriza abantu bagende bakole ate batwale abaana ku masomero. Abaana abato olwaleero bw'oleeta mukulu za munnyu wano omukulu aga kamera tenkwata kubanga baamuwamba. Baleete bankwata nze ndi serebu mutabani wa mga nti nze mu kamera ate ye musikaawe kati oyo amaze okugenda. Otegedde kati oyo amaze okugenda kubanga yamusomesa n'amuyigiriza omulimo gwe n'avaayo nga ye muyimbi kati n'ayimba eby'obujjajja. Yaleeta award okuva mu nsi endala n'aleeta award okuva mu nsi endala kati alumba era kabona kubanga ategedde okununula amaanyi ga jjajjaawe za munnyu. Musomesa abaana mbalage ebibbo byammwe by'otasobodde kukola abaana bajja bikola ki? Kyogamba taata wange bino yabikola, maama wange kino yakikola, ne jjajja wange teyasobola kukikola kubanga gwali mulembe. Kati abaana bo baleete basome, abaana bo bagenda kuzza ku mutindo. Buli woozaala omwana n'abeera bulungi, buli woozaala omwana n'amanya, buli woozaala omwana n'ajja wooli aleeta kasukaali. Ajja n'akulimako n'amalalo n'ateekako ttalazo n'ateekako n'ekifaananyi kyo naye ne gye baziika jjajjaawo akyali mu bitaka. Tosobola nakulaga muntu nti gano ge malaalo. Emmere gye wali owa kitaawo, enva ze wali owa kitaawo, akannyuke watwaliranga jjajjaawo ne maama wo, genda okamutwalire nga ye transport gw'okozeseza okugenda ku bijja bye. Genda olongoosa amalaalo ge, genda otandika okufukamira ku malaalo ga kitaawo ne nnyoko. Ge maanyi. Yesu takuyirangako musaayi. Bassebo ne bannyabo omusaayi gwa Yesu gwe munaaba. Yesu tayiwangako na musaayi kubanga yafa tazadde n'amaanyi g'ekisajja yali talina. Yali talina myaka 33 nga toyina mwana. Bantu ba Katonda bweza myaka 33 talina muki?
lwe yagezaako kwana yagenda ku luzzi n'aga nti munnange maama mbadde nkusaba ompe ku mazzi ag'okunywa nja kuwa amazzi ag'obulamu. Lyali likwana naye nga terimanyi bigambo bya kozesa. Bana Yesu yali akwana bubi. Osanga ku luzzi okwo singa yayogera ebigambo obulungi osanga yalirese omwana mu nsi. Bantu ba Katonda bweza naye yafa n'okuzaala takoze eki tazadde. Kati n'ogandi mu Yesu yakuyiira omusaayi ng'ani ewamwe timukyafa. Eyakuyiira omusaayi gwo gwatudde wano ye maama wo. Kwata ku kkundi lyo ng'ojjukira ekyenda kya maama kye baasalako omusaayi gwo guyiike. Genda olongoose entaana ya nnyoko, genda olongoose entaana ya kitaawo. Abo bebeegatta ne bagenda mu kikolwa akasota ne kamuva ku mugongo ne baga nti munnange bw'abazaana okutegeera tategeera oyinza omukwatira awo. Oyo ye Katonda wo ow'oku nsi. Era bakugenda nti otyanga kitaawo ne nnyoko. Ennaku zo zibeere nnyingi mu ki? Nnyoko isobola okutandika okumutya kati ng'okwata kifaananyi kye. N'ogenda ku TikTok n'onoonya akayimba. Essaawa y'okufa yenyula lweriyimirira tolivaawo lutulanga kyolumbe luno emagombe etali yadda wala mpulira ennyondo y'omutwe yenyula. Otegedde ng'okutta ekifaananyi kya maama wo n'oga nti essaawa y'okufa yenyula lweriyimirira tolivaawo. Genda okwata ekifaananyi kya maama wo kyokka getegete ssebo walumbe. Ferutulanga ki emagombe gy'ogenda etaliyo kikola ki ekitaliyo kyadda. Genda okwata ekifaananyi kya maama wo batandika okuteeka ku TikTok ng'olaga nnyoko. Bw'aba gy'ali linda ennaku enkulu zino ziggwemu. Genda omugaa nti maama saakuleetedde ennyama ya kisirusiru kubanga guwanjiira omusaayi naye kati nkuleetedde ennyama ey'amakulu. Ng'ennaku enkulu ezo ziweddemu. Maama saakuleetedde lugoye kubanga olugoye lwe saakuleetedde lwabadde lwabali abakafiiri ng'ojja lwesiba ogende mu ekaleziya ate ng'ekaleziya eyo maama yeekufudde omwavu. Maama ekaleziya eyo yeetufudde abanaku. Maama ekkanisa eyo mwokeera yeetufudde abanaku kubanga waali kaabiridde bajjajjaffe ne batuyamba buli lunaku obayita sitaani osiba obagoba. Nze ndi ku kibuga mbonaabona naye maama singa onoova mu bintu ebyo akoota misambwa kano kenkuleetedde n'otandika okukafukamirako. Nze mutabani wo ngenda Bungereza ngenda kukuleetera n'emmotoka. Nze mutabani wo ngenda kukola bwe nti nja kukuleetera n'ettaka. Maama ngenda kuzimbira n'ettegula kubanga gwe Katonda wange taata yagenda. Bye njogedde ku maama bikyusa obizze ku taata. Mwe abaana abato muwa abazadde ekitiibwa. Kitaawo ye Katonda wo ow'oku nsi, maama wo ye Katonda wo ow'oku nsi. Muddeeyo mu respectinga abazadde. Omuzadde tagulwa. Omuzadde takola ki? Muve ku gantu g'abazungu. Nze famire nagikyawa ne maama wange namukyawa ne gundi namukyawa kubanga nasamira lubaale. Fe abatabalina tubanoonya. Mutubalaba nga tubakutte mu bifaananyi nti taata yali baddewo. Sulaiti ne Ssenyonga lwetikka kubanga sirina. Naye n'otunulira abaana n'obazaala nga bakulabako gwe kitaabwe gwe maama waabwe naye nga bakutwala ng'embwa naye mulinda olunaku lwe bali muziika. Ntegedde nti omuzadde aluma sirabangako senga kulanama ng'ali mu situation bweti. Simulabangako. Ntegedde nti omuzadde aluma okuva mukyala wange lwe yafiirwa maama we obulamu bw'ensi bwakyuka n'abamugoberera ku TikTok byakola tibikyakwatagana nga bwe yakolanga. Oyo gwe bayita maama naye bamuzannyisa nga waali mulamu. N'omuzannyisa nga waali mulamu tegeera mukwate abaana bammwe mubayigirize mmwe bakatonda. Era bw'oba olina omwana kati gamba nti nze Katonda nkitegedde kubanga baasala ku kyenda kyo ne bayiwa omusaayi gwo. Kati pasita linnyirira omusaayi sambirira mu musaayi gwa Yesu. Embwa eyo etaazaala na kuzaala nga tusamba mu musaayi gwayo. Ffe tuli Bayudaaya tusooka tusambe mu musaayi gwa Yesu. Era bayimirira n'aga nti oyo Katonda wa Yakobo
Katonda wa Yokaana, mpita Katonda wa Petero, naawe yita Katonda wa bajjajjaabo omuddugavu, yita Katonda wa bajjajjaabo omusoga, yita Katonda wa bajjajjaabo omulugwala, yita Katonda wa bajjajjaabo omunyankole, yita Katonda wa bajjajjaabo omunyalwanda. Bantu ba Katonda bweza. Kale tuvumirira ekibi ky'olunaku luno olwaleero lwe bayita nti lukulu, olunaku olutali lukulu. Olunaku olukulu lugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 23 na24 omwezi ogwokutaano. Olunaku olukulu lugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 23 na24 omwaka ogwokutaano, kubanga mu 62 Katonda we yakyusiza omulembe omuganda ogwa Kabaka Ntege Buganda n'aleeta omulembe omutinzi Kyusansi. Ogwo gwenkulembera nga Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ssaabakabona owookubiri mu mulembe omutinzi Kyusansi eyaddira Mbigere omusiige Ssebyayi Kyabangi ne maama Namuganya akukireeka abaabikkula emyaliro gy'ensi eno. Bantu ba Katonda bweza. Mu kyasa kino mu mulembe omutinzi Kyusansi nze Ssaabakabona namba 2 gwe baatikka ebbaluwa ogikusomera nti muddeeyo musinze bajjajjammwe, muddeeyo mutegere emisambwa gyammwe, mwe ababadde balina lubaale nga muyisanga ow'okunyaga abantu, ow'okupakulula, ow'okukola ki, muddeeyo mufukamire mwetonde eri Katonda. Omuntu bw'oba omwagalako ssente zimusabe mirembe, lwaki omuyiiya? Bantu ba Katonda bweza. Nange ninga liri pazo babiwulira. Bantu ba Katonda bweza. Kale nno bassebo ne bannyabo, olunaku lwa Yesu tiruliyo. Olina okwegendereza akamwa nvuba. Akamwa ke kakubbika era ke kakubbulula. Olina okwegendereza by'oyogera, kubanga obwa Katonda bwonna Katonda yabuteeka ku lulimi lwo. Olulimi lutonzi. Olulimi mu kutonda gye tuvuddeyo okuyigiriza obubbi bw'abantu. Amakanisa mugalaba abantu bakendedde. Si bwe kiri? Abantu tibakyalokoka, baleekaana. Ebbanga lye bayingirirangamu obulokole embeera ekendedde. Era njagala kutegeeza Baba TV. Baba TV omulimo gwe mukozi ogw'obuwangwa n'ennono si mutono. Nti eno enjiri ne bwevuba abantu 3 era ettaffaali tuba tulikoze eki? Okitegedde? Kubanga tekoma wano, yeetoloola Uganda yonna ne Father bw'anaaba mu kisenge bagenda muga nti Ssaabakabona yakkolimidde kubanga gwe agenti w'omuzungu. Bantu ba Katonda bweza. Ate ebikolimo bibakwata. Bibakola ki? Nayimirira wano nga bakayimba enkudi. Si bwe kiri? Nenyimirira wano nga bayimbye omuniongo w'eggulu. Si bwe kiri? Ennyimba ezo ziririddawa n'abayimbi baazo baliwa. Oyo yenze. Oyo yenze. Kitegeeza nti buli woowaayo influence n'oyimirira n'onnyonnyola n'oga nti minisita akola ebigenda ku mpewo, tukusaba otuyambe, abaana baffe babawemudde nnyo. Nabo baddayo ne baga nti bannaye abantu bakola ki? Balaba. Bwe nayimiridde wano ne njogera ku post gye baakoze ku Ssaabasajja Kabaka nga bamutaddeko omutwe bamusuula mu swimming pool ku luyimba lwa Abdulmulazi. Nanyini akawunti eyo aliriddawa. Post eyo gyeri. Kakati ebintu byakwogerako bassebo ne bannyabo, bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa, teri akyusa nfaayo. Era nze bwe mbanga nfudde muziike buziisi, Mukama Katonda ajja kuba atuusizza. Abaliwo batambule. Yes. Ate okuyimba kikulu. Bassebo ne bannyabo okuyimba olekawo message. Kafero tiyafa, Basudde tiyafa, radio tiyafa. Naye njagala onoonye ebigambo bya Ssegirinya, mwezi guno owuliddeyo bimeka? Owuliddeyo bimeka? Kale katunoonyereze ku bigambo bya Tamale mirundi, omwezi guno owuliddeyo bimeka?
naye okuyimba kikulu era nsaba za munnyo mugende maaso ne music. Nze music mukola because of okusigalawo. Atawulidde bigambo bino nga musinzo muno tajjaamu agenda biwulirira mu motoka ye, agenda biwulira ku TV ye nga tasobola kukyusa channel. Muyimbe ennyimba ennungi ezirimu obubaka obuddako. Emyaka 5 agaddako ensi yonna egenda kubeera mu buwangwa na nnono ng'emizimu gyaffe bagifukamirako. Bantu ba Katonda bweza. Era njagala kubategeeza ngenda mu Grammy Award mu America. Kati ani yali mpise mu Grammy y'okuvuma omuzungu, kati kangende muvumire mu nnyimba. Ngenda mu Grammy lwe banominate nze lumu nga ngamba za munnyo nti kakati nze muyimbi asinga wano ku performinga. Soko bayiyeemu awo tubakubeyo tune 5 nga n'olwa Grammy bwe lujja. Otegedde kakati noonye ekkubo w'osobola okuyitira okutuusa message y'omutonzi. Kati nze ekkubo lya music naliyitiramu okutuusa eddoboozi ly'omutonzi era mbasaba muwagire music ze wange. Mujja kulaba aba social medias handle bange akulage bwo subscribinga ku YouTube yange olabe music yenna gwe nyimbye tojja kulamu kayimba kakwata mu babiro kubanga mungi nnyo. Otule mu ngome eyo otandika okukola challenge muve kuzaaba bugembe. Yesu nga mulungi waawo. Yesu talungirangako wano. Lubaale nga mulungi, lubaale tondekangawo, ebizibu nga bingi n'enkuba ng'etonnya. Kyensaba mu nsi eno lubaale beera nange. Bantu ba Katonda bweza. Ennyimba zonna ze bayimba nga bawaana Yesu, bawaana Muhammadi, ennyimba zonna muzikyuse muzizzeemu ebigambo lubaale. Tubibatamye era mwongere okuziyiiya. Tubibakole ki? Tubibatamye. Kubanga Gravity bwe yayimba nti akamwanyi kaaliwo, ono n'atuula munamuga nti naye lubaale yaliwo, n'amayembe gaaliwo, abaliwo nga tukola. Okitegedde? Gwe kyusa oteekewo jjajja kubanga muyina ebigambo ebipya bye mugenda okuyiya. Okyasobola okukyusa oli otya? Omuzze mweradde. Kitegeeza gwe kyusa njiya, kyusa nkola, engoma tulamu eri bisigadde tunaalabira eyo. Ate ye yabigulawa. Bantu ba Katonda bweza. Kale nno bajja kubabuuza mu byayita byammwe babibabuuzeeko naye nga timuyina kyakukola. Sebo ebyayita bye. Ensonga nti obudde tuyina buki butono ate byonna tuyina obigattagattako mu biwulire. Ekitundu mwakiwulidde nti omulembe omuganda gwe gwa Kabaka Ntege Buganda. Kabakani Ntege Buganda. Nti omuganda kitegeeza nti oyina emyoyo gy'emizimu, lubaale, abalongo n'amayembe. Bw'obigatta ku mubiri gwo bikola omuganda. Bikola omuki? Kakati n'olyoka obeera muganda ng'oyina emyoyo n'omubiri. N'ofuuka mulambo ng'emyoyo gikuvuddemu. N'ofuuka mugenzi ng'ofudde emyoyo gikuvuddemu, osigadde kibode tikiyina maki makulu. Kakati ogwo gwe mulembe ogwa Kabaka Ntege Buganda. Tuyina omulembe omululumbo, omuwaawa, omuberusi, omulunguusira ng'ensi tennabeera mu bantu. Kati omulembe omuganda mwe mwali okuyiiya. Mwe mwali okuyiiya omuliro, mwe mwali okuyiiya eddagala, mwe mwali okuyiiya amagezi, okumanya olweza nti lukola kino, okumanya emmimbiri nti etta. Omulembe omuganda mwe mwali amagezi okumanya n'okutegeera. Mukitegedde? Era kwe baayiiza. Tosobola kutabula kala njeru nga tolina black. Tosobola kutabula myufu nga tolina black. Tosobola kutabula kiragala nga tolina black. Kati abantu bali bonna bava mu ffe. Abazungu bava mu ffe. Bava ku mulongo wa Swala eyayita ku mugogo gwa Kiira n'agenda.
bassebo ne banyabo ffe tuli ku top ey'omutonzi singa tuli wansi singa kiyira akulukutadde eno akabonero akakulaga ti ffe tuli waggulu ffe tugabira amawanga amalala mukitegedde Africa yesembayo waggulu yeri ku kontinenti y'obutonzi yeri ku mwaliro ogusembayo ensi zonna oba America oba oba Asia oba Ethiopia zonna ziri wansi ffe tuli waggulu abayivu awo ndowooza mumanyiwo kakati ffe tugabira amawanga amalala kyova olaba nti ffe tusinga omugga omunene mu nsi yonna guva wano mu Kiyira naye ne bagamba who discovered river Nile mbu sipiiki yagivumbulira bali abasoga be yasangako nga n'okuvuba bavuba mbu ye yabalaka river Nile omwana wo n'agenda mu ssomero n'asoma mbu sipiiki ye yavumbula river Nile tola nti abantu ne history gwe basomesa abaana baffe mbada siye waawo kubanga abasoga baaliwo ku river Nile yaabwe era nga bagiyitako nga n'okuwuga bawuga siye waawo kakati bassebo ne banyabo ffe tuli waggulu era omuzungu taddamu kuzanyirako empewo emufuuwa gwe tasobola kufuuwa singa abadde muzungu wano nga yayogera singa buli kimu kiri noted singa buli kimu yakinotinze kyagenda okwogerako era gwe bw'olaba omuntu ng'awandiika gwe tegeererawo nti oyo fala taagala kukozesa bwa mwoyo bwe omuntu ategeera tasoma sipiiki okujjako nga byogenda okuyigiriza abantu bya bulimba okitegedde ffe Katonda yatuwa amagezi twogera kumu n'omutonzi titwetaaga kuwandiika mukitegedde bulungi era notisi zino twazikolera abo abatonotono mukitegedde bulungi kubanga olw'okuba ffe tulina obutonzi olutandika okukwata omuzindaalo ng'aggula akawompo ng'akaggulawo kyova olaba nti omuddugavu tatera kumalako nviiri okutereeza omulyango gwe Katonda mwe yagulekera mwayitira obubaka bw'amalako enviiri ateekako ekisingo bwe tutunga ekisingo kya lubaale kibeera bwe kiti nga bw'olaba engulu eno tetukisaanikira waggulu kuba tulekawo akawompo lubaale mwakola ki mwayita kakati kyova olaba nti omuntu yenna omugezi tatera kusala nviiri omuntu yenna omugezi atera okwambala enkofiira okubikka ku bwa mwoyo bwe bantu ba Katonda bweza kubanga ebyo byonna temubimanyi kati akawampoko bwe kaba kakuba tikikwetaagisa kunuutinga ekitundu kankirekeraawo ekyomulembe omuganda neme kunyiiza musomi naye mugattire mu bibiri byonna byempiseemu nti ogwo gwe mulembe omuganda Tonda Namugereka mwe yategekera ensi eno bantu ba Katonda bweza olunaku olw'omukaaga sigenda kuba nammwe mu kinootinga olunaku olw'omukaaga sigenda kusinza nammwe naye si mu bubi saaviisi ejja kulemberwa Kabona Ndugwa n'abo baana abateeseteese kubanga bassebo ne banyabo mwali badde ne bakabona ab'enjawulo naye ffe twewaayo nti olw'amukaaga lwa Tonda Namugereka era bwe tuuleeyo nga mutugeraageranya n'abasawo b'ekinnansi n'okuseka ne tuseka abo bakafiiri abatamanyi ne bwe banaaba kubanga omusawo w'ekinnansi atasinza nga tagenda musinzo wabula ye ng'abeera mu kulagulana kunywa taaba talina program talina mukitegedde bulungi kakati gwe bw'ogendewo omusawo kukolako mubuuzo oli mu nzikiza ya bwangwana nnono ani akkulembera Saabakabona yakkulembera kituufu naawe omanyi kubanga oyo ojja kutegeera nti yayigirizibwa nti okubba kubi yayigirizibwa nti omukazi omwebakako mu ssabo kiki kibi yayigirizibwa nti waliyo obulwadde bwatukolerwa abazungu naye bwe twekuuma tusobola okubwewala ne tuwangaala mukitegedde bulungi kakati n'abasawo gye mulaga mubapime era nkuutira abasawo b'ekinnansi mwenna oba omanyi oba tomanyi oba oli mufere oba toli mufere genda mu ssinzizo twongere okubangula kubanga bw'oyingira mawulire nga tiwagasoma bwe bategekayo ka koosi ak'okusomesa amawulire naawe koosi eyo genda n'ogikola ki n'ogisoma kati nze Zaamunyo ali mu kunsomesa music siye waawo kubanga nasalawo okuyimba kati koosi nagenda n'engikola ki n'engisoma njagala kwebaza muwala wange balongo yimirirako balongo yetaagala nnyo kamera kale wanika mukono kakati njagala kumwebaza muwala wange oyo maama Nantebe yatuwa tenti zonna ezigenda okukola nga ennaku z'omwezi 23
n'atuwa stage ze tugenda okukolerako, n'atuwa okutimba, n'atuwa TV ze tugenda okuteera eri abantu gye batalaba. Balongo oyo ebyo ebintu byonna yabituwa emyezi 3 emabega. Naga taata amatikira g'omulundi guno oba ogazza mu kirowooza, kale nange kangakoleko ekitundu kubanga naawe wankolera lubaale. Weebale nnyo Duta. Tolya kintu kya muntu era ssebo kabonandugwa ebyo tibikumenya nnyo ku matikira gano twabikavalinga. Ate akyatwongera yatuwa kamera eza Zubairi TV zigenda kwata omukolo gwonna. Kakati mu bintu ebyo maama ne mukulu Zubairi mutwebalize ffe situjagana boogerako kubanga teri bantu bagenda boogerako nga tetuliiwo wadde timwagala batwogereko naye balongokkiriza abakuwagira babeere basatu naye ng'obalaze kyoli. Ekyo kye kigenda okuwa eddembe. Nze sirudiringa na mukafiiri mbu lwakuba agenda kumpa ssente. Saagala. Era paasa bwangati yange nkyalireko mu kanisa yange ntirangirira nti yabuwangwa na nnono. Awo nzije kubanga ngenda kujja nkuvumire ku kituuti kyo. Oyo yenze. Bwompita ku TV n'otandika okumbuza ebyekisiru era nga nkuvumirako. Kubanga oteekwa okukola research ng'ogenda okukola nange otegeere gwe ngenda okukola naye yaani. Naye n'ompita ku TV n'ogaa ti wamma baatugamba nti gwe baasenga kula namwe omwagala nnyo kati gwe waali munjagalidde nze atali muli wa bisiyaga. Gwe wali munjagalidde tiwamma baatugamba kulanama yakuloga kakati bw'ataloga nze alogaani. Ekyo kive kubanga yandoga mwagala. Okitegedde nti ate omanyi baatugamba era bw'obeera eyo nti kulanama yakujja ne makago n'akutwala ate ayina agage ali mu maka gange. Kati bw'otandika obimbuuza emirundi 3 ogwokuna ne nkubuuza oli musiru ng'ate tuli ku mpewo. Kubanga gwoba wakyaziza oba tomukola ki? Nange nsuubira okunkyaza ombuuza ebintu ebyamaki ebyamagezi. Omusajja lumu yakyaza Kyagulanyi awo oba ku BBS Telefina ndowooza we nalabye n'amubuuza n'amugamba wama wali mulasita wali onywa enjaga n'amugamba nti kati olemedde okumbuuza ebintu ebikulu ebitwala eggwanga mu maaso oli mukumbuuza bintu bya kisirusiru. Twogera ku bulamu bw'abantu bannayuganda okulabika nga tubukyusa kati gwe ate oli mukumbuuza mbw ate akalulu baakabbye ddi lwe bataakabba. Byali bigambo bya Kyagulanyi bassebo si byange. Kakati bw'okyaza omuntu olina okumanya gyagwa. Tusaba bannamawulire abatukyaza mugenderere ku nteekateeka y'obwongo bwaffe gye twabutwalira. Muleke kutubuuza bintu bitatudivatinga. Kale bw'oba ondaivatinga genda ku Nono TV SK7 Media egyo emikutu gyange egiri permanent. Kwojja okusanga message eno yonna enkya olunaateekayo ku YouTube ojja gifuna yonna nga bwe njogedde. Gwe buli kuyigiriza onootinga bunootinzi nti ku Sunday eriya ku Lwomukaaga luli yayigirizaako ekintu bwe kiti genda ku Nono TV genda ku SK7 Media byonna gye biri. Njagala okusiima mwenna nga bwe muli wano mugenda kulabikirako ku Baba TV. Baba TV yansabye appointment era okuyigiriza kuno kubaddemu omukono gwayo. Wano we bansanga nze sikyala ku media anjagala nsanga wasiwamala kuba nja kujjayo mpemule ate TV ndeke nga nzisambye. Nze ndi wa Kibuli kyali wange bwonkyaza nga titukanyiza era nkukubira ku mpewo osanga nkusambye kubanga oyo yenze. Okitegedde bulungi? Kale nebaza abo abantu betukola nabo okulabika nga tusobola okutuusa egundi maaso. Ku lunaku olw'omukaaga ngenda kusinziza mu butabiriza bw'Emityana gye bayita ekisaŋŋaani gye ngenda okubeera naye saavisi yawa nejja kusigala ng'ejjudde kubanga Nantebe waali. Bwe nva ekisaŋŋaani ngenda kutambula mpaka Kyankwanzi. Ekisaŋŋaani nja kuvaawo ku ssaawa 7 zennyini. Ssaawa 7 zennyini ngende Kyankwanzi nja kuba nvuga mayiro nga 6 awo. Kyankwanzi nja kutuukayo essaawa 10 ate mbeeko omukolo gwenkola nkomewo. Ennaku z'omwezi 3 ngenda kubeera ku Nnyonyi, ngenda Manchester. Bwe nve Manchester ngende London, bwe nve London ngende Wales.
nja kukomawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano tukwataganya amatikkira. Munkwasisa bulungi. Kakati kitegeeza nti gwe sisinziza naawe leero nja kusinza naawe after 12 oguddako. Si mu bubi nantebe mutwale maaso essinzizo. Kakati mu kugenda kwange mukumanyi bulungi nti okwata ku kyambalo kyange obwamu oyo n'obusigaza kyenavudde nza nga nyambadde bwe nti okusaba kw'olwaleero bwe tumala okusaaka akabbaani yenda kuyimirirawo wakati mumanyi ekyokukola. Jjajja Sewamala ekyo kye yakoze eki kye yayogedde. Kabona Ndugwa ajja kusigala nga abatwala maaso eri ekisaŋŋaani gye ngenda okulangirira omuntu agenda okusigala mu ntebe y'obwasaba kabona. Bantu ba Katonda bweza. Kale nno n'ebigambo ebyo ow'ekitiibwa Zaamunyu badde nkusaba ojja obuuze ku bantu bano ate obayimbiremu. Webale nnyo, webalire ddala. Nja kudda mu kitundu kya kusaba n'akatale weekali n'ebirala byonna tugenda kubikola kuba luno olw'omukaaga lwokka lw'olina ng'olina essaawa kabona. Maama Nantebe mumukubireko mu ngalo.